Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mugezi wa kibiina kya National Platform Olukomyewo mu ggwanga lya Uganda okuva mu ggwanga lya USA Gyabade ko neri mu ggwanga lya Ukraine atandikidde mu kwanukula Ssegirinya Muhammad omubaka wa Kawempe North eyawula ebigambo byavaayo n'amwogerako byamutomako akalebule kati Waiswa Mufumbiro amubuulidde ekituufu ekyaliwo era Ssegirinya kyalina okukola bw'awulira nga yalumwa nnyo ebigambo bye yakola. Alex Waiswa Mufumbiro kansooke mukuwe omuwulirize nga yanukula Muhammad Ssegirinya n'okumuwa amagezi amatuufu g'alina okukola. Kakati oyagadde nkiddemu ng'ani musaidi biri ojasooka otuwe y'omwogezi kakati first of all omulimu gwange ogw'obwogezi is to first of all inform, yes, okutegeeza abantu, okay, okutegeeza abantu ebifa mu kibiina, the position of the party, yes, to propel okutwala mu maaso the position of the party, to defend and protect the person of the president and the entire party. Structure paka wansi. Defend and protect. Okay? Kakati emirimu egyo score gye bampa okudefendinga ekibiina wasambako ku mupiira. Namba 5 bw'aba akiriyalinga omupiira ogugenda mu goolo tatunulira ani agukubyeyo. Abajja mupiira muki mu goolo kasa gubanga gugenda mu goolo ye namba 5 tatunulira akoze eki oba uwe yagukonyeko amaanyi gakozesaga okugukiriyalinga tafaayo ani gwagenda nakosa kasa gubanga gubadde gugenda mu goolo ye. Kati omulimu gwange egimu ku gyenkola mu kibiina kya National Unity Platform namba 5 terms of reference is to defend and protect. Bw'abaawo ensonga yonna eri against kibiina gw'olina okusooka okuvaayo okunaaza enziro. To defend and protect. Yeah? Image y'ekibiina, reputation y'ekibiina okusigala nga eri clean. Wabaawo waliwo goalkeeper yali Diane taliwo. Togereza kuona wafu nawe ennaku zino atabula ennyo. Yali Daira. Daira wafu. Kuleka Daira omuto Daira omukulu. Yes. Right. Tata Woli. Yes. Mukama Katonda oli ekyomula ky'omuzimirembe. Abe. Yagamba eriyo golo gye bamukuba naga nti abaira yabire mu ataaka. Asule yateeba. Yagenda mu ataaka asule n'amukuba luupu negenda mu goolo. Yes. Onfunye bulungi mbaire njabire. Yali agenze mu ataaka. Ate asule n'amukuba luupu. Kati bw'oba defender ng'ogukiriyalinga tomanya. Anything can happen. Anything can what? Can happen. So in the line of duty, when I'm defending the party, there must be casualties sometimes. Era chovola za kibiina the terms of reference ze bampa zezo. Ate waffe bakuwa omulimu tebaddamu kubulira how to execute it. Bakuwala wabukugu. Bakuwadde omulimu ekibiina kirumbiddwa olina okuvaayo clarifyinga ng'omuntu sasagala okwata ekibiina ogame. So in my line of terms of reference, that is how I execute my duties. That is number 1. Number 2, oyina kantu koyogedde nti in the process, yes, mu kudefendinga, yes, casualties awe kasito owulira wabawo abayinza okulugwamu kasito mu kudefendinga bw'okuba omuliro ogw'amaanyi oba weewuwo nga munafunafu ali awo guyinza ekigambo defending kitegeeza olumbiddwa. Anti kati omuntu ng'olumbiddwa oli tayinza ate kuwa execution method ya kudefendinga. Egenda maaso oba ontegedde bulungi. Ekyokubiri, abantu tuwuliziganye. Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Platform ng'agezaako okunyonyola ku biki biriwo mu ggwanga okusinga ddala Muhammad Ssegirinya bye yamwogerako bwe yakomawo naye n'atabuka n'agamba nti Alex Waiswa Mufumbiro yamugamba nti si mulwadde yeerwaza. Era n'agamba nti Alex Waiswa atagezanga n'agenda ku lumbe lwa Muhammad Ssegirinya bw'ali kigezaako bw'ali kikola maama wa Ssegirinya yolanga enfuufu ebbaafu namba n'agiyiira Alex Waiswa Mufumbiro.
ate Alex kugambye Olukomyewo okuva mu ggwanga la America gyabadde ebbanga eddene ng'ate teeza emirimu gy'ekibiina wamu ne mu ggwanga la Ukraine gyabadde tuuse nga addamu Muhammad Ssegirinya obanga amutereeza obanga amwanukula ku ebyo bye yayogera era nga owulidde engeri gy'amuzeemu. Kati nno njagala nsoke waliwo abuuza wano nti ate Ssegirinya yayogera ddi era biki yabyoyogera. Muhammad Ssegirinya oyo ssebo gw'olaba yagenda n'agamba ebigambo bino nga biva mu kamwa ke kennyini kamala omukuba naye omuwulire tutambule. Amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza. Kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu muntu n'akola statement bw'eti kuba singa nnafudde era yandize n'aziika. Naye kino nkisindikira maama wange anzaala. Omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza. Maama omusajja oyo bwe nfanga kubanga kusinziira ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika. Nkyogeredde wano mba amawulire mu mmwe tajjanga okunziika kuba okusinziira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki mbagee nti nnyinza okumusooka okufa. Tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa. Nava wano ng'afa mulenzi enna bwe nfaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gakataka mu buli obulwadde ne bunnuma ne ndaajana nga nti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompaayo chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga president embi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubawo omulala alwala kati bwotekawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga nnoonya nti n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa neyibuliriragu oyinza okusanga adde wabagamba yeerwaza naye amaze kufa y'omu n'alowooze kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluuka obwemuki emyezi 2 bwe giti nali maze manifesto yange abalonzi nga tebalina kye bammanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweerezza kakati mba nnoonya ate sympathy yaki ng'ate abalonzi olwedde nabamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabbu ambulance weeri koze eddwaliro lye lyaggalwa era mbadde eyo ng'abalonzi bankubira essimu nga bampeereza message nga banga Ssegirinya oli mulwadde naye bw'okomawo olwana eddwaliro liddewo enemulago gye tugenda teryayamba kuba nali nateekawo enteekateeka ng'eddwaliro liyamba abantu ku bwereere eddwaliro eryo ng'omuntu ajja bw'azaalirawo afuna ebyenda afuna obugoye bw'omwana afuna maama kiiti afuna buli kintu kyonna kye yeetaaga eddwaliro ne baliggala era mbadde eyo nga nayo challenge ngifuna mu bantu bange naddala abanno nga beekawempeddeko nga Ssegirinya lwana eddwaliro liddewo kitegeeza nze manifesito yange nagimaliriza dda era abalonzi ne baŋŋamba nti kati Ssegirinya tukulinze mu kisanja kirala n'abantu mwabawuliranga baŋŋamba neno jangu otukiikiremu emyezi 2 neno jangu otukiikiremu emyezi 3 naye ebizibu bino bye nafuna byebyaza buli pulogulaamu yange emabega kuba mujjukire Ssegirinya okuva lwe nawangula akalulu sifunangako mirembe nali naakawangula ne bandoopa omusango gw'ebyokulonda mba naakaguvaamu ne bankwata nga nekalakasiza ku mini price kuba bannaffe baali basibidde egundi ekitalya nga sinza baleka mba naakakivaamu nendayira mba naakalayira ne bankwata baba baakanta ate ne bantekako omusango gw'emasaka kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangula obwemupi era natuuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bwakansala kubanga obwemupi sibufunidde mu mirembe mbonaaboneddemu bankubiddemu emiggo bansibiddemu emyaka 2 kugamba abalabe bange bwe nawangula obwemupi baawulira bubi nnyo era tebeebaka bagamba nti paka eitha nga afudde naye Omukama Katonda ono akalyanguki manyi nti ajja kunkuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo kubimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono. Muhammad Ssegirinya bye bigambo ebyo bye yayogera olunaku lwakomawo mu ggwanga okuva mu Amsterdam nga yatuuka ku kisaawe Entebbe era eyo interview giraba agikolera ku kisaawe Entebbe n'agamba nga Alex Waiswa Mufumbiro bwe yayogera eby'ensumattu bwe yamuwayiriza mbu si mulwadde yeerwaza. N'olwekyo ebintu ebimubi ebyayogerwa Alex Mufumbiro bifu n'olwekyo tajjanga ku mulambo
Muhammad Ssegirinya okumukungubagira era bwali kigeza okujja mulombe Ssegirinya yolanga enfuufu n'agiira Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati nno Alex Waiswa Mufumbiro naye ndowooza omutegedde amuzzemu n'amugamba ye omulimu gwe gwa kudifendinga kibiina, kudifendinga Kyagulanyi, kudifendinga kitiibwa oba kifaananyi kya kibiina kya National Unity Platform. So singa abasinga balowooza nti bajja kwatakinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamuteekeko obulabe ye Alex Waiswa Mufumbiro asirike agamba omulimu gwe gwa kujjawo kati kyalina akasasiro yonna byonna ebyagala okwesimba mu Kyagulanyi Ssentamu ye awera nkolokooto nti ajja kulwana olutalo paka ku mujaasi asembayo. Kikono Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayogeddeko attaanyiza ensonga ya Muhammad Ssegirinya. Ffe tujja kuddamu tunyumye ebigambo. Mweraba.